Abakwatiddwa Juma Sikyomu ne Robert Kavuma abatuuze b'e Busaale mu ggombolola y'e Kayunga mu disitulikiti y'e Kayunga kyokka ng'ogwa Bukinjaaji bawukolera Kajjansi ku luguudo lw'Entebbe. Abasajja bano poliisi okutuuka okubagwa mu buufu kigambibwa okuba nti bapangisa omuvuzi wa bodaboda Edward Masembe okuva ku siteegi emu e Kajjansi sabbiiti eyise okubavuga kyokka ye baatuuka mu kkubo ne bamwefuulira ne bamukuba omutayimbwa ku mutwe ne bamutta ne bamunyagako pikipiki ye. Akulira abambega ba poliisi mu disitulikiti y'e Kayunga Gale Tulyatunga agambye nti bano babakwatidde ku kyalo Busaale mu Kayunga oluvannyuma lw'abatuuze okutemya ku poliisi nga bwe waliwo pikipiki gye bateeberezebwa okuba nti nzibe eyabadde kwekeddwa emmanju nga bagibiseeko bulangiti. Twafuna information kuva mu kyalo ky'e Busaale nga kigambibwa nti waliwo epikipiki eteeberezebwa okuba enzibe era ng'ekwekebwa mu maka g'omutuuze omu ate nga bagibiseeko ne bulanketi. Era twagenze mu kifo kye kimu ekyo nga tuyambibwako abatuuze b'ekitundu n'aba local leaders ne tukwata abantu ababadde bateeberezebwamu kuba nti baabye epikipiki eyo n'epiki eyo ntugizuula. Tulyatunga agambye nti abakwate bwe batta owa bodaboda bamubako pikipiki y'ekika kya Bajaj Boxer namba UDW 726R eno yennyini nga gye basinziddeko okubakwata oluvannyuma ne beeronkoma nga bwe batta abantu ne babanyagako ebyabwe. Abasuspect twabatutte ku poliisi era okubabuuza ne batubuulira amazima gye baabye epiki eyo oluvannyuma lw'okukoona omuntu omuteeyimbwa eyali agivuga. Era bwe twakubidde Kajjansi kusinziira ku information gye baatuwadde Kajjansi yakikonfaminze bulungi. Eyatibwa twategedde amanya ge nga Edward Masembe Hakimu mutuuzi w'e Narubudde mu Kajjansi. Abasajja bano bategeeza poliisi nti bulijjo bwe baba babba pikipiki bazivuga ne bazitwala e Juba mu Sudaani ne bazitunda era nga wali abagagga baabwe ng'eno gye babadde bagitwala. Tulyatunga agambye nti abasajja bano omusango baguddiza Kajjansi era bagenda kubazzaayo gye banaabajja balyoke babatwale mu kkooti bavunaanibwe emisango egy'obutemu n'obunyazi ate nga yo pikipiki gye banyaga ku mugenzi ekyakumirwa ku poliisi e Kayunga. Omusango bagukoleeyo n'omuntu yaatibwa. Ku luno tuteekaniza fayiro zaabwe oluvannyuma batwalibwe e Kajjansi omusango gye gwakolebwa. Ate omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Kayunga Barbara Lungati asabye abantu ba bulijjo okuwa poliisi amawulire aganaagiyamba okukwata abakozi b'ebikolobero. Sawulo ow'okulira yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.